Bano bamu ku bakyala b'e Bunnamwaya mu zooni ya Kisingiri mu munisipaali ya Makindye e Ssaabagabo abakungaanidde ku Kereziya ya St. Javira okubangulwa ku nnunda y'enkoko. Abakulembeze mu kitundu kino be bakulembeddemu enteekateeka eno. Ekigaji kizimba obutafaali obugenda okulwanyisa ku ndwadde endala naye akawuka bwe kaba kazze ekisobola okukajjawo kwe kugema ki enkoko. Ababeera ku kyalo nga tebakola kufuba okola kuba kubobeeraawo nga tokola bakulowoleza okuba nti oli mubbi. Ng'ebimu ku bisobola okusaanyaawo eŋŋambo n'obutabanguko mu maka kwe kufuula abakyala bize. Obedda akwata ebisomeseddwa yaweebwa enkoko. Okutuwa omulimu guno n'okwekulaakulanya embeera ebadde mbi nnyo naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Enkoko si nzibu nnyo eno, enkoko yaffe ya kuleira nyanguko kusinziira ku tayipu z'enkoko endala. Naye naffe twagala kwekulaakulanya ng'abakyala tukoye embeera embi. Abaami badduka obuvunaanyizibwa ebiseera bino, abakyala ye maama ye taata. Abakulembeze balina essuubi nti abakyala bwe benyigira mu nnyingiza y'awaka kisobola okumalawo obutabanguko obuleetebwa obwavu.